Yes, live Projan Media TV. Yonna gyosinziira tukwebaza gwali ku Projan gwali mu nsi ez'enjawulo mu abatoba ne coronavirus tubasasiddeko naye kijja kuggwa teri kitaggwa Dubai, South Africa, Bahrain yonna gye muli UAE mwenna yonna gye musinziira tubeebaza okubeera ku Projan Media TV ne kino kijja kuggwa naye ensonga za Musumba Yiga zeyongedde okwata wansi ne waggulu. Omusajja ono ffenna tumanyi nti ayina bye yasimatuka n'ayogera yayogera ku nsonga za coronavirus. Kiteeberezebwa okuba nti ayina ebintu bye yagamba ebyanyiza gavumenti. Yagamba nti mu Uganda temuli coronavirus era n'annyonnyola nti ono ssenyiga wa bulijjo ono ssenyiga waffe wa bulijjo asiiba atuluma nti yensonga lwaki abafirika tetufa ffe ssenyiga waffe twamumanyiira akuluma era n'oziira mukkaawo omala oziira era wonywa enniimu oli entangawuzi n'onywa ku mazzi agookyawo ng'obigaseemu ogenda olanga otereera naye gavumenti etulimba nti ssenyiga waali mu ggwanga olw'ensonga nti baagala funa ssente tibalina ssente za World Health Organization ze baagala ofuna. So n'akakasa abantu nti oyo ssenyiga taliiyo era gavumenti yandigambye abantu badde ku bizinensi zaabwe osinga obamalira obudde mu bintu ng'ebyo. Ekintu kino Yiga mmala okwogera ebintu ebyo teyasula era poliisi yamukimako olunaku yamukima ekiro ekyo ne baba nga bamutwala Mukaduukulu. So olunaku lwaleero appearance before the court abadde wali Emengo ku Mwangatu kooti eri awo ne babaako ebibuuzo byamubuuzizza naye era Pastor Yiga omusango gwe bagongeddeyo ne bagamba nti omukulu ono tugenda wulira omusango gwe next week agenda malayo wiiki emu tebamuwadde bail tebamukkiriza vaayo naye mu kuvaayo naye abadde alina ebintu byayogera nti era oyogera amazima nga bakuteeka mu kkomera ekitegeeza nti omusajja akyalemedde ku kintu kye ti coronavirus mu Uganda takyaliyo. Gwe simanyi ndowoozayo naye nga ffenna tulabye ku bantu corona tumulabye kituufu ono ssenyiga abaddewo naye nga ono wanjawulo. Sijja wolereza Pastor Yiga oba sijja siding eri government naye nga amazima amatuufu ffenna tugamanyi obulwadde weebuli. Yiga just engeri y'abasumba abamu era baavuddeyo ne bagamba nti nedda Yiga muyambe buyambi mumusaasire. Musumba Bugembe yayogedde ku lunaku olw'eggulo nagamba oyo musajja bambi mumusaasire ye waatyo ye ebintu bye mulina obbanga mwabimanyiira nga poliisi kubanga musibira wa bwereere yeetagana mutwalako butabika at least mubeere ku bye mutegeera ku ye kubanga embeera gy'alimu si nnungi mu mutwe gwe bambi. Omusumba omulala Siraaji weeyo Bombo yava wa Yiga naye alina ensonga zayogedde n'agamba Yiga ye waatyo ebintu ebiri serious amanyi nnyo bisaagiramu. So omusiba tekijja bayamba muyambe buyambi kuba akiyise ignorant. Yiga yali ignorant osegeere. Yes, Pastor Yiga ebintu bino bambi bimuleetedde obuzibu era nga kirabika egimu ku misango gye bamutaddeko ku uttering false information osegeera ng'agezaako okulemesa awareness of coronavirus mu ggwanga agezaako olemesa abantu otegeera engeri gye balina okwewalamu buno obulwadde ng'avaayo bagamba nti obulwadde tebukola ki tebuliiyo. Live ku Projan Media TV likinga commentinga subscribinga yonna gye muli tubeebaza mukama abagumye. Coronavirus n'ajja agenda mukama atusaasire olunaku olwaleero tuleme kwongerezaako nnamba kubanga tuli mu bantu 3 so mukama gira tukwatirira awo yonna gy'oli mukama kuume. Live commentinga subscribinga likinga otuwe n'endowoozayo ku nsonga ya Pastor Yiga. Weebale nnyo weebayire ddala.